Kakati nabagamba nti ebyobufuzi by'okuleeta enjawukana mu madiini Obote yabitandika waneene Uganda. Era olw'okuba nti Obote yamentalinga Museveni naye ebyo ebyobufuzi yabikoppa. Mujjukire Obote mu biseera by'enkaaga yakozesa ebyobufuzi ebifaananako bwe bityo ebyokuleeta enjawukana mu madiini okutemamu abasiraamu ebiwayi 2 n'abaprotesitanti ebiwayi 2. Kakati ku ludda lw'abasiraamu mu biseera by'enkaaga ng'Obote yafuga Uganda, Obote 1, abasiraamu gayimba baalimu ebiwayi 2. Waliwo ekiwayi ky'ekibuli Uganda Muslim Community ekyali kikulemberwa omulangira Badru Kakungulu. Then waliwo n'ekiwayi ekirala Obote yekennyini ng'akozesa ssente ze era ng'akozesa musajja we Njasabiggu Adoko Nechoni kye yeeteerawo kye bali bayita NAM. NAM kitegeeza National Association for Advancement of Muslims in Uganda. Kakati ekyo ekiwayi Obote yakiteekawo akitadde mu Badoko Nechoni ba Sheikh Obedi Kamulegeya ne baba nga bawakanya obukulembeze bw'ekibuli. So mu busiraamu ne wabeerawo okusika omuguwa ku sayidi zombi. Naye ng'Obote ye yakibenefitingamu kubanga ebyobufuzi we bityo ebifaananako bwe bityo byali biyamba Obote mu biseera ebyo okwongera okunywereza mu buyinza kubanga byali bimuyambako okumanipulatinga sayidi zombi ezitakwatagana okuyisaamu ebibye nga bwe yali abyagala. Kakati Obote era yakola ekintu kye kimu baprotesitanti. Kakati Uganda ng'emaze okufuna obwetwaze ne Church ya Uganda yafuna obwetwaze. Era yali Archbishop mu biseera ebyo Leslie Brown ku ludda lw'abaprotesitanti yalina okusibamu engugu ye addeyo ewaabwe. Kati bw'amala okusibamu engugu Church ya Uganda yakulyetinga kye bali bayitadde Council of Bishops. Ng'eyo council yeyina okulonda Archbishop omuddugavu alina okuddira Leslie Brown mu bigere. Kakati babishop abaliwo mu biseera ebyo okuva mu regions ez'enjawulo baali 7 nga mu Central Region awo mu Buganda muvamu babishop 3 nga babishop abana bava mu regions endala. Kakati kyali kisuubirwa nti Archbishop yalina kuva mu Central Region okusinziira ku role Central Region gye yali epraise mu colonial period okuleeta eddiini waneeno n'okubunyisa eddiini mu Uganda mwonna, ate era nga ne babishop abaliwo ebiseera ebyo majority yali eva mu Central Region. Kakati Obote yayingira mu nsonga ezo era n'alwana bukubirire okulaba nti Central Region tereeta Archbishop. So kakati manipulations ezaakolebwa zaavaamu okuleeta Erika Sabbiiti okuva mu bitundu bya Rwenzori mu diocese y'e Rwenzori okubeera Archbishop. So ekintu kino eno babishop abaali bava mu Central Region baakiwakanya nnyo olw'okuba nti baali balaba nti process y'okulonda Erika Sabbiiti baali bagimanipulatinze era yali mu mukono gwa gavumenti. Era kwe kwagala diocese zinene zaali mu Buganda okwekutulako ku Church ya Uganda eyawamu. Era mujjuke ekiseera kyatukanga Erika Sabbiiti tebamukkiriza na kugenda Namirembe ate nga yali ki Archbishop. So kakati abaprotestant ne babeeramu enjawukana z'amaanyi nnyo naye ng'ate ezinjawukana Obote yazi exploitinganga okuyisaamu interests ze n'okwongera okwenywereza mu buyinza. Kakati bye ebyobufuzi ne President Museveni bye yakoppa kubanga be bavubuka baliwo mu biseera ebyo abaali politically active nga balaba ebikola ki ebigenda mu maaso. Temwewuunya okulaba nti no ennaku zino eno waliwo enjawukana nnyingi nnyo mu madiini. Ebyo ebyobufuzi si bipya nnyo Uganda babagamba nti history repeats itself. Ekyo mukimanyi buki bulungi. Mpozi pulezidenti omu eyagezaako okulaba nti n'agatta bannaddiini wamu n'okugyayo enjawukana zino eno yali Amiini nga ze mu buyinza nga ajjeko Obote mu 1971 awo. Amiini yayita meeting y'e Kabale mugijjukireyo okugatta bannaddiini. Mu meeting eyo yalwana nnyo okulaba nti n'abaprotestant beegatta. Abaprotestant baamuwa buzibu azisaki n'abasinga okumuwa obuzibu baali basiraamu era kwe kubatiisa nti bwe muganye okwegatta mu abasiraamu ngenda kulonda omukatuliki yaba abakulira. So abasiraamu threat eyo Amiini gye yaba issuingira yabaleetera okukola ky'okusalawo ne balonda obukulembeze obwawamu era ebyo gye bakulyetingira kye bayita Uganda Muslim Supreme Council
organization etwala obusiraamu bwonna mu Uganda. So Amin n'alwana okulanda akola ki agatta amadini gano naddala abasiraamu, era ne baweebwa omuzikiti gwa Aga Khan okuba nti no eki ye headquarters za Uganda Muslim Supreme Council. So era Amin yawaayo n'ettaka lya Old Kampala, mujjukira wano eno we baali bakola gundi ground breaking ceremony, ne yali president wa Central African Republic Bokassa yajja wano eno nga yenna yeetimbye emidaali ng'alinganga bineno biddole abaana bye bazannyisa. So byebyo ebyobufuzi binjawukana mu madiini ebiriwo ensangi zino eno si bipya munnange.